Nise togambuja. Tukugambe congratulations, tukugambe echi. Congratulations. Congratulations. Happy birthday. Nze ndi state sheshiro. Oweza ze myaka emekoro. Ejo bukuru ejo jenyini. Atano mwena. Kitege ejo jenyini. Obakaga mwebiri. Nchero manya nkuzo olwalelo avale nwania. Yaman has been a wonderful show. It has been a VIP show. Avale ya mitwalo satu atano ni million. So Yaman mwena baze mwemusinga mwebale buli chimu like benji naye monde wano shoto agezako kujilanga abakuwagira abana bagezako kula tickets kitambudde kita percentage otuwameka fa abaguze tickets abaguze tables percentage erichi ojimaye mwabayingide obwerere bana mawulire mozo nyoko sobera kuzo lichi percentage why oli muyayo akakusokola mbya fa abaguze tickets n'abayingidde wano nebe wabadde osubira percentage erichi bena badde kikyotegeeza bena badde nsubira bena badde nsubira yayo bazze kati percentage eri 100%. Percentage eri 96%. Tewezeyo tekama tekabeddeyo bale 96%. Kupeera plus. Twakutegeera nnyo mitu by'okujja weeragero ono mu green eno oli mu simanye flags za Uganda like today theme ebadde art of transformation era abalabe session yange ndoza mukitegedde. So kati oli jeno wachi kubanga tukula oli mu bintu bya jeno jeno kati ba DJ bonna ngosoko wa jeno nga wendi nzali woje teriya kugamba ko mwana kyono manya happiness and love kalona badde mulungi naye walanga bulungi okuyita mba DJs bonna teri DJ gwe sayita bonna buli muntu namuyitamu era abantu bangera baze benayitamu man. Okay. Abantu abali oyinza bagamba ki for the next year kubanga tukimanyi otegeka omulundi gumu mu mwaka no wemba wano kusala ere tugenda mu bende sade ngenda mu bende wetuvaayo tudemba lede nembalala tetulinawo zokkezo kasova okay yaman abo obasuubiza ki kubanga ekyawano olidde tukirabye obasuubiza ki era nabesaga byogera wano is a surprise bajja birabireyo nga tutuuse abe mu bende tujja this Saturday osazeewo oyingireko ko mu byalo ogenda bakubira ku binyanyanyanya era ogenda sigala ntwala kyange kyentwala eri ate wakimankuba ebinyanyanyanja ebyanyanja gye biri ate nera ngende mbikube ntwala kyange eri ntwala ati wange gwe ndi mu kutambuza kyolabyawo togenaiza okuddamu kulaba nga nkuba simanya nkuba deeke na laptop ayagala DJ Fika janye nabubukinga na band osegera so neri twenda kigino otwala yekyaffe ekyenjawulo yaman. Okay, show the singer okola luli olwasooka wayingira ne music wa bana Uganda olwaddako n'oyingira n'ebinyanyanyanya plus a band olwalero oyingidde bibyo toyina luyimba like toyina dakiika 5 zomaze ng'okubanyibaza bana Uganda kikyogezako tegeeza ng'ate ku posters zotulaba Ugandan music owulidde bulungi obaddewo nga ntadde nnyo n'amaanyi okyaka bayitoobera bulungi tebayitoobera bulungi anybody art of transformation you know tukubye 95% of local music osigera ne tuganamu ne percussions ezaffe ezali na zaawano kyaka gobadde tolabayo naye nga tukubye nyimba ezaawano bands badijeza abali eyo abatagala kuzanya music obana Uganda nga bawooza international music yaliko oyinza bagamba ki banaye wagale ekyaffe eno short yandibadde bweti singa sikuba kyaffe okisegeera singa sense beti nga kyaffe okisegeera so tekyandibadde na bweti kyona omumanya kwafa abantu baffe tubalese bana emirundi ebiri mu weeki kumane newenezde gwekimanyi kati kirina cause kirina kwekiva kirina roots and that's local music yaman. Okay, nga tumaliriza abantu basuubize what next kyekidako baba African Mind egenda kuvaawo paka next year African Mind egenda kuvaawo
Weli tegenda kubaba naye mandi jja tugenda kukola. Tugenda kukola kagenda bakapate kaffe. Just kunyumirwa mbunyumirwa. Abawala 10 buli omu tugenda kufuna glass ya wine. Just kunyumirwa mu mandi just kunyumirwa. Bwati okanyisa kawataze mu kivulo kyaffe. Nza bana ali busy omusajja ali busy omusajja. Naye atwaddeyo mandi. Yatwaddeyo mandi tujjawo yatwaddeyo mandi maasa. All right, thank you.